Bannayuganda bintu bingi nnyo ebitwawula. Twawula amadiini, twawula enzikiziganya mu by'ebibiina, twawula kkala, twawula emiziro, twawula amannya, naye tuyina ekintu kimu ekitugatta, y'ensi yaffe. So buli munnayuganda yenna gy'osinza okubeera ng'olaba vidiyo eno, njagala otegere nti Uganda yiyo, Uganda ye ggwe era ye ggwe Uganda. So bino ebigenda mu maaso mu nsi yaffe Uganda bireme kutujja ku mulamwa na kutujja ku kyakukola. Si bwe kiri muganda wange? Ekiri muganda wange. Mbalamusizaako bassebo ne bannyabo abatulaba. Olunaku lwa leero ndooza lunaku lwa nsonga. Tugenda kwogera ku nsi yaffe Uganda. Kuba Uganda yaffe ffenna. Ebitunyigiriza si bya Nuupu, si bya NRM, si bya DA ng'ekisinde, wabula byaffe ffenna Abannayuganda. Olunaku lwa leero tulina protest vote egenda mu maaso. Obadde ogimanyiiko? Ngimanyi. Protest vote egenda mu maaso ya kumala kulonda nakola ki? Okusinziira ku bakulu engeri gye bakyogeramu, bagamba nti okulonda okw'okwekalakaasa. Njagala okugamba Bannayuganda yonna gye musinza okubeera nga bavidiyo nti protest vote teyalibadde mbi. Protest vote yalibadde ekola mu nsi singa erina ki? Ssemateeka. Kituufu Uganda mulimu ssemateeka nga bwe balowooza, naye ssemateeka wa Uganda tapractisingibwa. Njagala okujjukiza Munnayuganda nawe muganda wange ali wano, okimanyi nti nti Uganda ekola ebitundu 75 ku 100 nga bavubuka? Ng'olowooza omukulu kyagamba nti tugende mu kulonda okw'okwekalakaasa, kiki ekisobola gwe ky'otunuulira ekisobola okuva mu kwekalakaasa okwo mu Uganda gwe nga bw'ogira? Essaawa zino pulezidenti atufuga omumanyi Yoweri Kaguta Museveni yalwana n'ajja mu buyinza mu mwaka gwa 1986. Kuva mu 1986 Museveni atufuza emyaka ameka? Emyaka 4. Kati oluvannyuma lwetufuga emyaka 4 Museveni atufugidde ku mudumo gwa mmundu. Okitegeera? Kitegeeza buli kyetugenda okukola yaba akikoze eki akimanyi. Kati tetunnaba kuteekawo nga Minisita Mpuuga bw'asaba. Yasaba Electoral Commission eteekewo ekyuse mu mateeka g'ebyokulonda. Okitegeera? Bwe tunnaba Electoral Commission tennaba kuvaayo kujja tubuulira ki ekigenda mu maaso mu kulonda kuno okugenda okubaawo. Kugenda kubeera kwa tiyaggaasi nga bulijjo bwakola Masasi. Abasirikale bagenda kuddamu bajje mu kalulu nti Minisita Pulezidenti tugeze Kyagulanyi agenda Arua era badde bamukuba amasasi. Mpuuga alina gy'atambulira naye bateekewo amasasi. Ate oteekewo okulonda kwa 2026 protest vote eyo gye bagamba nti tulonde tumale tukuume n'akalulu ng'ate amagye ne poliisi era bikyali mu kalulu. Ogambe nti waliwo obwenkanya mu Uganda era tunaawangula akalulu tubeere n'enkyukakyuka mu Uganda. ECL egamba ng'okulonda oli free and fair. Kati mwana naye akati ezagala bagamba Bannayuganda abavubuka abali Mwami Kyagulanyi kino nkyogera naawe kigamba ggwe era buli asobola okutuusa Mwami Kyagulanyi message eno gimutuuseeko. Njagala okitegeere nti otugamba okugenda mu kalulu ak'okwekalakaasa oba okugenda okulonda omuntu gwe twagala tusigalewo tukuume akalulu naye tugaane okukkirizigana n'ebivudde mu kulonda. Abantu b'obigamba ffe bavubuka era bavubuka bwe boogamba ejeneretion gy'okola ki? Gy'okulembera. Naye njagala ojjukire mu kulonda kwa 2021 kwalimu abavubuka bangi era abatakkirizigana na bikolwa bya gavumenti ebyabigenda mu maaso. Ffenna bye twalaba nga bikyamu gavumenti bye yali ekola. Abavubuka ne bavaayo ne bateekawo embeera ku lulwo ssebo ne bagenda abamu kati abamu bali basi abavubuka bali mu nkumi eza olwaleero n'abavubuka abali mu 1000 bakyali mu makomera. Kitegeeza tugenda mu kulonda okwo okw'okwekalakaasa bagenda kuzzaayo abavubuka abalala luddawa eruzira n'abalala bagenda kufuna ebisago kubanga gavumenti ya Museveni fena tugimanyi tebalina nsonyi kukola byokola byesittaza.
tebalina nsonyi kukuba muti yagasi ne bakola kingeseera tebalina nsonyi kuleeta drone kuwamba mwana kumutwala luddewa kakati mukama wange gwe mwami Kyagulanyi Ssentamu nsaba bwetunulemu olwo ebyali mu 2021 oli kugamba abavubuka okugenda mu kalulu akafaanaganako bwenkatyo ak'amasasi n'okufa Mr. Kyagulanyi tusaba tuyiyeyo ekintu ekirala si kuyiiya bayiyeyo ekirala ensonga togenda kuŋŋamba abavubuka b'e Uganda tuli baavu ewakati wali kyakulya okitegeera famire yo ekaaba abaana bakaaba oŋŋambe ŋŋende nnonde nnondere mu bugubi ate nkuumire akalulu mu bugubi ng'amagye ne poliisi bali awo tiyagaasi bakuba tuli mu lutalo oŋŋambe mbeera bakuba amasasi mbeera nkuume akaluluuko kenzize ne nnonde ate nkakuume sina buyinza sina wadde akasaale sikalina sikakwatanga nako nze mbeerawo nkuba nwanagale n'abasirikale abalina emmundu mu nkuuma kalulu ka Uganda. Njagala jjukire okulonda kuno kwa by-election okwabadde Kawempe okwe baluddemu Nalukoola. Njagala ojjukire nti obedde enkola ya protest vote ebaddewo okitegeera naye njagala otunuulire abaana be baakuba mu kalulu ke Kawempe otunuulire abasirikale be baayiwa ne batwali tetulabangako mbujja nti waliwo abaana abali kati essaawa zino abali mu kuwambirwa bayizayo ekintu ekyo si kirungi era nsaba abanaalaba vidiyo eno bagitambuze etuuke kwabo bekikwatako abantu bali mu kuwambibwa Musiri David omumanyi ow'Emakinde West yawambibwa Eddie Mutwe yakwatiddwa Akireewo Gaddafi abaana bangi bazze bakwatibwa bali mu makomera mu bintu by'okuyiwawo omubiri okitegeera kati essaawa bino babakwata tetunnagenda mu kulonda olwo tunnagenda mu kulonda kigenda beera kitya oba kola olunaku olw'okuuma akalulu okakuuma omale okakuume n'okakuuma eby'empaka kigenda beera kitya muganda wange mbadde nsaba tukyuseemu festival eyo oyinza obutatukolera fenga abadde etugamba nyina okabona nga tunalya kulani mwami Kyagulanyi kalulu koyagala tugendemu nga n'abasajja abakuli ku lusegere nga Eddie Mutwe akulemye okukuuma Ashwale si mukama wange gy'ogenda okwawanna Uganda bagenda okugenda protesting vote nti ogenda kubakuuma nga n'owa akubeera ku lusegere akuuma ggwe akubeera ku lusegere akulemye okukuuma kale nno nze mbadde ndowooza nga tetunnaba kugenda mu kalulu ako aka protesting vote aka 2026 gwe k'oyagala abantu bagendemu nga n'owa akulemye okukuuma ndowooza bwe twetaagira obwenkanya n'okuteekawo enkola entuufu egenda okuprotectinga ggwe mwami Kyagulanyi nze Najibu Honorable Mpuga ne munnayuganda asembayo eri wansi yenna yenna akwatawo ku nsi ye okitegeera so ffe nga bannaddi tulina enkola oba waliwo program eyaleetebwa era naawe neekutuusibwako eya reforms sebo wagiwulirako reforms okimanyi bulungi yes eya Mr. Mpuga gye yatwala ku electoral commission yagitwala ku Isiwoka yagitwala ne ku parliament kituufu enkola yali badde nnungi nnyo si teyali badde nze ndowooza yesinga kituufu bagirowoozeeko si kugirowoozaako bakatako tetwaligenze na mu kulonda ezo reforms tetuzifunye exactly kubanga mwene Kyagulanyi njagala otunule mu 2021 nga tugenda mu kulonda watugamba ffe tulonde bwe tumala okulonda tubikukwase ne tubimukwasa so mukama waffe ne tubikukwasa bwe tumala okubikukwasa n'otugamba nti ogenze mu kkooti n'ogera mu kkooti ova mu kkooti watugamba nti omusango ngubaddiza bannayuganda tugukolere ki okitegeera kakati ndowooza singa ennongosereza mu ssemateeka afuga ebyokulonda akolebwa 2021 Dr. Kizza Besigye yali ataddewo enkola eyo
sigenda genda mu kulonda sigenda yingira kalulu ngere Electoral Commission tekoze eki tekyusiza amateeka pene tujanga tukuba ebiseera ebyo ne tukuba Besigye bubi nnyo nga tulaba Kyagulanyi alese fomu ey'amaanyi okitegeera ne tulaba ebiseera ebyo nga Besigye ye mukyamu pulezidenti Kyagulanyi ye mutuufu ne ffenna tuwagira ani Kyagulanyi okitegeera pulezidenti wa National Unity Platform ab'ekibiina badde manyi principle si nzija kumulamwa Kyagulanyi ne tumuyiikira era ne tumuwagira ne tumusapoti nga tusuubira kyesuubiri Abannayuganda linaakomawo naye ate ndaba mu bbanga ettono myaka 2 ebintu ayogedde bingi n'akyankalanya bingi kitegeeza tewali mulamwa tewali watutwala era 2026 nsaba Bannayuganda mugende mulonde nga mwetegereza abantu kibe mugenda olonde era nkubiriza Bannayuganda protest vote kuba ekyo ekigambo si kyangu kyakutegeera nsuubira jjajja wange ali e Masaka eyo Kyaddondo owa Kalangali ayinza obutategeera protest vote kyekitegeeza kyekintu kyetaaga osomesa Bannayuganda okukimanya obulungi. Kasooka nnyonnyole Bannayuganda protest vote. Protest vote erimu emitendera ng'ena. Osobola okugenda okulonda, osobola okugenda okutuuka obutuusi ku ki? Ku polling station n'otalonda. Osobola okugenda n'otuuka ku polling station n'olonda omuntu omunafu. Osobola okugenda ku polling station gwe ku ballot paper n'owandiikako ate buwandiisi muntu mulala. Kitegeeza ebyo ebintu byonna biyambako buyambi Mwai Museveni kusigala ng'akyatulinako upper hand n'okutuwanga. Kubanga ogenda n'owandiikako omuntu omulala wansi oba osse ballot paper kalooba okasi. Nanze kyensaba etteeka lya lindawo kano osooke ennyonnyole. So nze kye ndowooza Munnayuganda yenna ali eyo neza kimale soogeddeeko ogenda n'olonda naye n'otakkiriziganya n'ebyo ebivudde bye balangiridde ebivudde mu ki? Mu kulonda. Ekiba kigenda okuddako okwekalakaasa. Ekiva mu kwekalakaasa miggo namaki? N'amasaasi ya gaasi na kuwamba okutwalibwa mu kkomera. So nze ndowooza protest vote eno yalibadde ekola mu nsi nga Amerika awali ssemateeka